In Uganda. Dalo okumanya wannema weyita naffe wawe tulina okuyita tubenga tukola nga tumanyi nti tuli mu kifo ekituufu ekitaliimu kubuusabuusa nti eno tuli mu nnema oba tetuli mu nnema. This is very good evidence. Anti by a Joel we twakoze interview now when we were launching demarcation, there are some people who are claiming that we have never demarcated, that we should have started with demarcation before restoration. Twawadde nga tulaunchinga demarcation e Nansana ne His Excellency former Vice President Professor Gilbert Bukenya wali abantu abadde bagamba nti no tuli kubayingirira mu ttaka lyabwe lwaki tetwasooka okukola demarcation. Naye twabadde tubanyonyola nti no demarcation eno yaliyo emyaka gyedda. Naye ebikondo nankani pillars zino bagenda nga bazikuula balyoke nanyina amataka balyoke batunde abo abatamanyi nti no bali kugula mu lutobazi. So leero kino tuli wano Sentema Road musobola kulaba nti no muzee kino ekifo bakiyita ate Wambale. Okay, Nakuwadde. Leero tuli wano Nakuwadde Wambale ward tulagira ddala nti no pillars zikyaliwo era bali abatanaba kuzikuula laba baabano bakipinga distance okuva ku boundary oba ku lusalosalo lwa wetland. So what we are doing, tetuli malicious in any way nti no twagala kwonona amayumba g'abantu naye tuli kugoberera olusalosalo lwa lutobazi bwe bateekawo edda. Kati ku mulundi guno mateeka ki ge mutaddewo aganaakuuma ekintu kino kuba bazze bazijjawo? Amateeka gye gali era bwe bakusanga ng'oggyewo lino ejjinja erya wetland bakusalira omusango ne bakusiba awatali waggulu wa myezi wa myaka 7 kugenda waggulu. Naye buzibu obuliwo nti no babikuula kiro omuntu ajja n'akijjawo kiro. Naye bwe tufuna evidence yonna ne bagamba gundi oba gundi eyakikudde bamugoberera paka ne bamutwala mu kooti ne bamusalira omusango. Olowooza tekyandibadde kyamakulu buli wali piira eno okubeera nga neiba waawo bamuwandiika? Era ekyo tugezaako okukikola kubanga nga tusavinga restoration orders tukola profiling ne ba neighbors ne tubamanya. Naye tosobola okukwata neighbor kubanga omuntu omulala ayinza kujja n'akijjawo ate nga si okumalisinga neighbor. So twagala tufuneko evidence nti no gundi oba gundi eyakijjewo tulyoke tukole. Ate n'ekirala kyobadde obuuziza nti no measures kyendala eziriwo. Tulina program gye bayita post demarcation phase. Tugenda kusigala nga tukola monitoring. Tulina tiimu yaffe egenda kubeera nga yetoolola okulambula bino amayinja nti no gye gali. Era tulina ditachi zaffe emu tukitadde Lubigi police station, endala egenda kubeera Bulenga n'endala egenda kubeera wano wakati wa Lubigi nga zeeyongera kutuyambako okumonitoringa nti no bino ebintu tebabijjeemu. Ekikondo kino kiyongedde okubalaga layini entuufu nga ne Mawoyo mulina okuyita kyemuguddeko? Nedda elayini gye baateekawo emabega gyeri bagiteeka mu GPS system. Era eno gye tubadde tutambulirako kyokolaba wano tewaawukana nnyo naawe emabega. Awo emabega walabikanga awasituddeko naye baaleeta ettaka ne baliwawo. Kati kyokolaba GPS man bwe badde ajja n'asanga atadde wali ekisooka ate nga abadde mu line emu kino. So we are following the coordinates that ezateekebwawo nga basimba bino ebikondo emabegako.
Erinnya lyange Yambuka Saidi nga ndi mutuuze ku Nankuwadde kuno era nga nze omu kuba bakulira ekitongole mu mbeera ya Wetland. Mbeera mmange eno ku kitoogo kya Lubigi era nga mbadde nnyambako ekitongole mu biseera bino okulaba nga tukuuma olutobazi luno abantu obutaddamu kulukoleramu ng'abadde balima mu kitoogo. Nkakasa omulimu tugukoze bulungi nga ndi ne bannange era okulima kugenze kuggwayo. Nalibadde nkubiriza abantu bonna bannange bwe lubanga kale ekintu kizze kitunyigiriza ffenna era kiteekawo loosi ku buli muntu yenna. Tetunyiiga nnyo kubanga olutobazi lugenda kuyamba abaana n'abazzukulu abalijja mu biseera by'omu maaso. Era nga nsaba buli abadde ayagala odukozesa newala yonna wadde si wano ku Kampala entobazi muzireke mudde ewalala kubanga ekirabiddwako mu bitundu byaffe abantu maziga. Pozi n'ekirala abantu abadde bazikozesa kati ng'ono alundirawo ente basaana okuyita mu kitongole babasomeseemu n'ente basobole ozijjawo omuddo guddemu gumere nga wano ewaffe era beguzzeemu wonna. Nsigadde mpitibwa Saidi Yambuka wano e Nankuwadde. Kino ekyogala kukwatiremu buli muntu ategedde gyagwa. Omuntu bw'amala otegeera gyagwa amanya ekinaddako kitegeeza poliisi abamenya banaaba bazze. Omuntu ayinza n'okuba nga yajjawo dde ebibye. N'ekirala wakubanga ekintu kino kyo simanyi banakikola kizzeemu leeti kizze leeti kati abantu amba badde baazimba lwakuba simanyi kale baazimba mu bukyamu singa gavumenti ebadde esobola yali badde kale bawaayo akantu akatono omuntu wadde akapangisa enju n'ava waali naye omuntu omusanga n'ez'okupangisa tazirina naye nga bazze kumenya nga mwalaba abaana bali ku ssomero kati bino biseera byakuza abaana mu masomero omuntu abaana bagenda okunaana enju yaabwe teriiwo naye ng'ebintu biri wabweru basula bweru. Gavumenti eba esobola okugamba omuntu tumuweeyo waakiri akasente akatono ak'okupangisa asobole okugyawo ebintu bye agende nga si ssente nnyingi nnyo eziremesa gavumenti kubanga omuntu oyo yajja tamanyi naye kati okulamba ate kuze luvannyuma ng'omuntu yazimbawo dda bambi obulamu bwe bwonna buzzaawo. Nema mumaze ebbanga nga mulaajanira okuteekawo ebikonde ebyawula obudde buno bakikoze kiki kyoyinza okyogerako? Erinnya Segawa Robert Honorable Councillor nga nzakulembera oba akiikira abantu b'e Bulenga A ne Bulaga A mu Myoka Akiso LC3. Olwaleero Nema ebadde mu kitundu kyaffe naddala Nankuwadde okuva ku Lufula mpaka eno e Bulenga A ng'egenda emaakinga ng'era eraga weyitira. Enewe kya ssanyu nti etulaze era budde ebiseera ebisinga babadde tibalabula nga bajja buzi abantu baffe ne babamenya ne basigala nga babonaabona. So nga bwe maze okumaakinga n'okulabula nsaba abantu baffe ebaweeyo ebbanga nga tendaba kubamenya abantu beetereze beeseetinge. Ate n'ekirala olw'okuba nti babaleka ne bazimba nga babalaba abantu bawangaliddewo emyaka 4 emyaka 3 mbadde nsaba tibamala gabagobaganya batyo babaweeyo akantu akatono entandikwa omuntu afune wakola ki watandikira kyensaba. N'ekirala nkubiriza banneyiba abaliraanya awo we bamaakinze muyambeko okulaga abantu abapya abantu abagenda okujja n'okwesenza nti awo wannema baleme kulugwamu nga bano abagenda okukola ki okulugwamu. So kijja kuyamba nnyo okulaba nti abantu baffe tebanyigirizibwa era tebabeera mu mbeera eyeraliikirira. So abantu bange bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo naye tusaba abannema mubaweeyo ebbanga ate n'ekirala mubaweeyo akantu bambi bafune bwebakola ki bwebatandikira. Tunaasanyuka ng'ensonga eyo mugitadde mu ki mu nkola. Sigadde ndi Honorable Councillor Segawa Robert e Bulenga wano.